Kalama TV Kojja Mate olwaleero tugenda kwogera okugoba ebizibu omuntu bye yalisanze mu nnyumba y'Omuwarabu. Omuntu okola otya okubeera nga ogoba oba okendeeza ebizibu? Tugenda kwogera bizibu ebyo, bizibu ki abaana bye basanga mu nnyumba z'Abawarabu era osobola otya obigoba? Neeyongera okubeera nga nkubiriza omuntu yenna akkiriza mu by'obutonde, wuliriza ate nga bw'oyiga. Atakkiriza mu by'obutonde ntera nnyo bagamba osobola okuyitawo n'ogenda n'olaba ebirala, kuba bintu bingi nnyo bye tulina Kadaama TV ne ku YouTube, osobola okulaba ebyo. Kirungi nnyo n'ogenda ku program nga ggwe gye weenyumirizaamu n'ogamba nze kino kankiwulirize nkikiririzaamu. Ate era kibeera kya mpisa nnyo omuwakanyi n'oyitawo buyisi n'olema kumalamu banno maanyi, lwa nsonga abantu abawakana be basinga okukola ebintu bino. Omuntu yenna ateekawo komenti eraga nti nno ekintu takikiririzaamu, ate abantu abo munnange be bakyasingidde ddala okubeera nga bakkiririza mu bintu bino. Naye obulungi obubirimu y'ensonga lwaki abalala atayagala babeere nga bafuna ku magezi gano. Ekyo nkimanyi, nkirinako experience nti omuntu alina ssente y'atayagala ate bazifune, n'abeera ng'awo ali awo ayagala kubeera nga y'asinga yesseggwanga mu nkoko zonna. Era omuntu yenna atera okuwakanya ennyo oba atera okuwakanya ekintu, ate omuntu oyo aba tayagaliza. Kojja Mate mbaagaliza ebintu bino ababikoze ababifunye babifunyeemu, gwe atakikkiririzaamu yitawo, akikkiririzaamu sembera. Katusumulule. Ennyumba z'Abawarabu zirimu ebizibu bingi. Mu bizibu ebyo mwe muli okubeera nga batulugunya abaana, bakuba abaana, babakwata, ababba babakwata, abaana b'owaka babakwata, embeera bwe zityo. Naye omuntu osobola otya okubeera ng'ovvuunuka ebizibu nga bino? Waliwo omuntu ng'okuva bwe yajja mu Buwarabu tafunangako buzibu obwo, aye ne wabeerawo olinga buli nnyumba gy'ogendamu ofuna ebizibu ebyo. Wali ozzeeko awo ne weebuuza lwaki ggwe ofuna ebizibu, lwaki si mulala? Abantu abo bamanyi okwegaana, abantu abo balina ebigambo bye boogera. Ebigambo nga bino era neewuunya omuntu abeera n'agamba ekintu nga kino tekiri bwe kiti ne bwe kiti. Ne gy'ogamba gy'osabira oyogera bigambo. Ekintu kigambo, kintu ky'amaanyi nnyo. Ekintu kikolwa, kintu ky'amaanyi nnyo. Tulaba abantu abagamba nti nze nzikirira mu blood of something nga bwe mumanyi, naye n'akulaga nti ate bw'agenda mu kyaki bamuwa amafuta. Kakati mbuuza, gwakkiririza mwoyo gwe mugamba amafuta babeera bakusiiga gaaki? Sababu sabye oveeyo. Emiti gye babawa gyaki? Empeta babawa zaaki? N'ekimu kya kkumi owaayo kyaki? Genda mu kyaki osabe. Tewali nsonga lwaki owaayo kimu kya kkumi. Tewali nsonga lwaki bagamba nti bakusiiza amafuta. Tewali nsonga yonna ekintu kyonna kijja mu kyaki paasita n'agaba omuntu yenna oba paasita n'agamba nti akatambaala kano katwale, amafuta gano geesiige. Kakati kye tuba tubagamba nti bino ebintu kasita obikkiririzaamu, kasita omanya nti kikola. Ate kasita tokkiriza era ojja kufuna ebizibu, lwa nsonga ebizibu bivaawo na kigambo, era kigambo yafuuka omuntu. Omuntu yenna, Kadaama yenna, omuntu yenna ali e Uganda awuliriza message eno, njagala owulirize ebintu bino ne bakadaama ab'e Uganda, ng'oli owantu ng'obonaabona. Njagala nga osiimuula ennyumba, amazzi g'osiimuuza ennyumba, teekamu akajiiko k'entangawuuzi
oba oteekemu entangawuzi yennyini. Lwaki njagala pawuda w'entangawuzi okusinga? Bw'oteekamu talabika. Teekamu akajiiko akatono, mumanyi obujiiko obutembayo obutono, teekamu haafu yaako mu mazzi g'osiimuuza. Oteekemu era akajiiko akatono ak'omunnyo, ebintu bibiri. Kozesa amazzi ng'osiimuula, teekamu entangawuzi, oteekemu n'omunnyo, obikologe, osiimuule ennyumba butono. Nga buli bw'osiimuula ennyumba eyo oyogere bw'oti, ogambe Katonda, nsaba ennyumba eno gye nsiimuula, gye nnyonja, abantu baayo babeere balungi gye ndi, okubeera nga nabo beeyonja emitima gyabwe nga bwe nnyonja ennyumba yaabwe. Mugenderere ebigambo nga bwe mbisengeka n'ebigambo nga bwe mbibagamba. Oba oyonja nnyumba yaabwe era osaba Katonda, Katonda naye ayonje emitima gyabwe nga bw'oyonja ennyumba yaabwe. Njagala buli muntu awuliriza message eno, vva ku bintu by'owulira ng'abantu boogera. Vva ku muntu akunafuya, vva ku muntu akuggya ku mulamwa. Omuntu akuggya ku mulamwa ye muntu oyo atakwagaliza. Buli bw'onooyogera ebigambo bino ng'olongoosa ennyumba y'Omwarabu, n'osaba Katonda naye alongoose emitima gyabwe, ennyumba y'Omwarabu ejja kunyumira era ojja kujja wano otuwa obujulizi. Mbagambye abantu abagamba nti ffe tukkiririza musaayi gwa gundi, agenda mu kyaki n'agamba anoonyeyo amafuta, ne bakusiiga amafuta. Amafuta gano ge mazzi, omunnyo n'entangawuzi by'otaddemu n'osiimuula. Ye akugamba va ku kino naye ng'ate ye akikola, naye ng'akikola mu ngeri ndala. Naye ng'ebintu bino eby'obutonde, eddagala lino lye tubawa liyambye abantu bangi era bakadamba bangi abatukontakitinga mu inbox. Bw'obeera n'ekizibu osobola otukontakitinga mu inbox n'otubuulira osobodde otyo okuyita kizibu ekyo. Mbaddiramu, bw'oba oyagala okugoba ebizibu, oyagala okumalako kontrakiti y'obulungi, buli bw'oba osiimuula ennyumba y'Omwarabu, teekamu haafu y'akajiiko akatono ak'entangawuuzi ne haafu y'akajiiko akatono ak'omunnyo. Ekintu kino oyinza okukikola buli luvannyuma lwa wiikisi 2 oba mu mwezi omulundi gumu. Ne bw'okikola omulundi gumu mu mwezi, ekyo kigenda kutambulira bulungi era kijja kukunyumira, ojja kudda owe obujulizi. Kojja Mate nga bulijjo.